Ekitundu kyaffe eky'olunaku olwaleero okuva mu kitabo ekitukuvu Muzaawula kigamba bwe kiti: obubaka okuva eri omusomesa Kawumpuli Kkubo. Buli kizaalibwa kirooza ku mpeera ey'okufa. Ani amanyi we yajja era ani alimanya bw'aligenda oba bw'alifuulibwa? Buli kizaalibwa kirooza ku mpeera ey'okufa. Ani amanyi we yajja era ani alimanya bw'alifuulibwa? Era nga bw'amanya byalikolwa ku nsi, kale atamanya we yajja talimanya bw'alifuulibwa. Tunula mu liiso lyo, eyo emunyeenye gy'olaba gwe muzimu gwo, era bwe libula oba we gubula oba omaze okufuulibwa. Kale mwenyumirize nnyo mu bbala lyammwe eriddugavu, kubanga lya muwendo. Yeekweseemu obwa Katonda. Ba mukisa abo abalimanya bye balikola ku nsi ne babituukiriza. Wava mu kizikiza era oliddayo mu kizikiza. Ate ne mu nsi y'emyoyo mw'olisinziira okomawo mu kika kyo, n'abaana bo baliba oba n'ezzadde lyo liriba n'eddembe. Eribeera nga eriiso lyo erizikiribwa mu ttaka, nedda ebbala ebirungi mukole ebikolwa ebiweesa omutonzi ekitiibwa. Olwo ensi y'emyoyo ekungaanire mu abo bw'atyo bw'ayogera omwana wa Katonda Namugereka, jjajjaffe Kawumpuli Kkubo. Weewaawo mwebale kuwuliriza. Toyanza kubanga eddoboozi lyange eddene naye siriwulira. Kati omutonzi bw'agereka ebiseera abiteekako obulombolombo. Obulombolombo obwo ne bujjira ku buli kintu n'ebintu n'ebeera enkola mwe tutambulira. Ffe ku nkola eyo kwe tuyita okugigoberera nga bwe yabeera, nga bw'eribeera. Ffe mu Luganda kye tuyita okunonooza, tunonooza nnonooze. Ng'engereka eyo mutonzi gye yagereka y'empanga wanga gye yawanga okuva olubereberye ne bubeera obuwanga. Tuyita obuwangwa bwo kubanga bwotyo bwe wasimbibwa okuva olubereberye. Kawumpuli Kkubo agambye nti nga bwe wawangibwa okuva olubereberye, tewamanya biki by'olikola ku nsi era tomanya obiyitamu otya. Ba mukisa abo abanaategeera nti abategeera bye balikola ku nsi. Ab'omukisa be babazzeeyo okunonooza ennono zaabwe nga bayita mu bulombolombo.
kubanga ffenna ennono tulineemu naye ekitwawula bulombolombo nti ng'ow'enkima bw'akola so ow'emmamba bw'akola ng'omusoga bw'akola omugisu omunyoli n'abalala si bwe bakola kitegeeza bulombolombo. Kale ensi ne tugiyitamu nga Kawumpuli agambye nti okutegeera butya bw'ogenda okubeera mu nsi na biki by'olina okukola oli wa mukisa. Omukisa ogwo tegujja buzzi kubanga omukisa gusanga yeetegese. Kyekikuzaayo n'osamira n'oteekateeka ne weeteekateeka otegeere butya bw'oliyita mu nsi. Kubanga oli mwoyo ogwayambala ennyama. Katonda kyeki? Bali bagamba nti Katonda mwoyo mwerere talina mubiri. Omuzimu guyina omwoyo kyogamba ye Katonda ate ejjembe ate omusambwa kyogamba ye Katonda. Nedda, Katonda gwe mwoyo ogutudde n'emibiri egy'ebiramu. Kubanga awatali kiramu tewali kutonda. Oluku olukalu terutonda teruvaamu nsigo. Ejjinja eritaliddamu terivaamu nsigo. Wanaafuuliddwa kiwanuka tasobola kutonda. N'embuzi efudde tetonda wabula emala kubeera nnamu n'eryoka eyingiramu obwamwoyo nga buyita mu bw'ejjembe nga buyita mu bw'obulongo nga buyita mu bw'omuzimu ne gulyoka kuzza emizimu ye oluvannyuma n'ayinyirwako ejjembe ery'obwakasajja n'asobola okutonda kubanga n'ennambaga baakoze ogugwe. Ekiramu kyekitonda tekisobola kutonda nga kifuuliddwa. Kati mu kubeera ekiramu ekyo kye tugamba kyambwalwa bwa Katonda. Katonda akwata emyoyo gye n'agyambaza ono nga gwe mubiri ne gulyoka kutonda. Njagala kukubuulira teriyo kiseera Katonda bw'asanga mukazi ng'atudde awo ali ku bibye n'amuyingizaamu olubuto. Tekisoboka, wateekwa okubaawo ebikolwa. Katonda agenda na bikolwa. Tosobola kufukamira ku kyoto n'osaba busabi noga Katonda mpa kino nedda. N'ekyoto kigenda n'ekikolwa kyekikuteesako akasaana n'oteekako n'akabaani. Katonda n'awulira. Kati gwe awatali bikolwa bya mutonzi, omutonzi tawulira. Mugenda mu basawo ne babasaba embuzi n'otandika okubuuza ate embuzi yaki emyoyo kati ate embuzi egiramuwa lwaki tebansabye eŋŋaali oba wategedde bye banaakusaba lwaki ogendayo. Lwaki mwonoona ebiseera? Kawumpuli agambye nti mu nkola eyo mw'oliyita omwoyo gwe okutuuka mu ssabaliro ly'emyoyo ng'otuuse ew'omutonzi olwo osobole okwesiima. Kitegeeza oyiseewa nti mu lubereberye ebikolwa by'omutonzi byaliwo kubanga mu lubereberye kyali kigambo. Kigambo n'abeera mu kizikiza. Kizikiza n'alyoka atonda omuntu kubanga ekigambo ekyo kyewagamba omukazi nti nkwagala. Bwe wamala omugamba nti nkwagala ne mulyoka mwosegga ennyumba ne mugiggala oluggi olusooka ne muggala olwokubiri mwalaba terubamalira ne muyingira obuliri ne mufuna ne bulangiti. Mukola ekizikiza okuva ku mulyango paka ku bulangiti. Kyekizikiza ekyogerwako. Olwo n'olyoka oyingira ekizikiza. Kizikiza n'atonda omuntu kubanga mu kizikiza gy'otondera. Ne bakugamba nti kubanga gwe omusajja ffenna tuli kibyana bya misota. Kyekiteekisa akabonero k'omusota ku ddwaliro abakyala we bazaalira ne kabeera mu kitongole kya World Health Organization nga tomanyi. Omusota awe guva kubanga gwe ng'omaze okwambala obwamwoyo n'oli amaze okwambala obwamwoyo bwa Katonda ne bukulinnya mu kiseera ng'ogenda okutonda gweomusajja owulira akasota nga kakuva ku bwongo kakkirira kagenda okukukutuka wena n'olalambala n'ogweri kubanga omusota ogwogerwako gwegwo. Kubanga nga bwe kyali olubereberye bwe kiriba n'emirembe n'oluberera kubanga mu kutonda bw'oba ogenda okufa omuntu waba agenda ofuulibwa afuna ebyeru naawe akasota bwe bakaba kakuvaamu bakulaba okankanirira ofuna ebyeru ogenda ng'agenda okufa. Bwe kityo bwe kiba olubereberye emirembe n'oluberera. N'embuzi n'embwa n'enkoko. Tukyali mu sitaani. Tujja kuba konkona paka emunaabitegeera.
kubanga tulinawo kaseera kakubasaagisa obudde bw'okusaaga bukoze eki buweddewo kubanga tulaba tugenda tukadiwa tugwawo naye nga tugenda okubalaba nga mmwe ekyamazima muli mu nsi nga temukyuse kudda mu buwangwa bwammwe mujja kututawaanya emizimu gyammwe gijja kululuma gijja kudda eri abaana tugiyita abaligisamira nga guli awo gumumunjadde bumumunyazi tegulina kyakwogera kubanga tegwayogera nga guli ku nsi muleke twogere emizimu gyaffe gijja kudda gyogera ebituufu ekiseera ky'okufuulibwa mu budde obw'emmunyenye ebintu bino byonna jjajja buyondo byabaddewo omwana afuuliddwa naye njagala kubuulira ennaku 40 abadde abategeeza nti ajja kufuulibwa nga temumanyi ziba ennaku 40 omwana oyo yatuuse okutambula agende avewo agenze mu mipiira ng'olunaku lwe lutuuse newatandibadde mu mupiira wakiri ejjinja lyandimukoonye kubanga ennaku 40 ekiseera nga kituuse ekyamazima omwana yabadde tali wano mwenga mwebase naye ebiwuggulu byadde bikaaba nga temumanyi bikaabirani emiyaayu nga giwuluguma kapa zikaaba ennyenje zirudde nga zibulira ab'eŋŋanda nti waliwo ekigenda mu maaso naye ekyo omutonzi yakitukweka oba tumanyi oba gwaddako oba ani agenda kubanga mu nnaku 40 ebyebikiro bitandika mpola omuntu ono agenda okukutuka wano okufuna ave mu bulamu bw'ensi aba yafadde ennaku 40 kyova olaba buli kati ajjukira agamba kale namulabyeko wano kale omwana namulabyeko jo yazze nambuuzaako kyebikiro agenda abika agenda ababuulira nti ŋŋenda naawe abadde tamulabangako wamulabye nokale kino ekifaananyi ky'omwana ono ninga eyamulabyeko wano kyekyebikiro ekikola ki ekisembayo kubanga mu nnaku 40 abwamu oyo buba bujja buteekateeka kati ku lunaku luno olusembayo musajja mukulu Lubanga akwata empiima abaka buli kyakulwanyisa n'akijjayo kati waakusanga oba akusanzeewa kubanga baatumiddwa emizimu gy'abajjajjaawo nga gikukima naye emizimu gigenda kukusanga otya gigenda kukusanga wa ennaku 40 wezimala okuggwako n'okutuka wano n'olyoka ofuuka omubiri ng'obwamwoyo bugenze era kati mbategeeza omwana oyo agenda mmala ennaku endala 40 ng'omwoyo gwe gukyali ku nsi buli kifo kyonna we yatuukako ng'akyali mulamu agenda kukituukamu omwoyo gwe gutambula mujja kubeera ewaba yakyalako ojja kuwulira ensuwa ng'ekoona pulidde ekikoona ewerukandabe nomagamaga nga taliiwo oluggi ne lwegula muka nti oba abaddani kumbaze buli we yalinnya ekigere nga mulamu aba alina okulinnyawo ennaku 40 we ziggwako nga tumaze omutereka abasiraamu kye bayita okusoma ki duweyaana kubanga ensingo ye beeyawukana n'obwamwoyo bwe ng'olwo omutonzi ayawula we yateeka obuwanga kubanga obuwanga yabuteeka mu kawanga omwo mwe yateeka eggwanga lyo yensonga lwaki otunula ku feesi nogaa nti Kigundu afaanana atyo oyo Muganda oyo ennyindo Munyarwanda kubanga ku kawanga kwasimba obuwangwa bwatyo wanga bwe yawanga ensi kyogamba bitwala obudde okutegeera kati olinda kyokutwegattako funa akayondo n'embazi kukonkone wano wandibadde eno wajjudde okitegedde kale nno bwe buti obuwanga omutonzi bwe yabuwanga okuva olubereberye kyekimuyisa wanga twalaba tetusobola kugamba nti oyo ye muwa ne tusalako nti yewa kubanga bagambye nti byonna we birema agenda kuwanga owanga toya yaani twakitegeera nti Katonda tetusobola kugamba nti ate wa muwanga gye bagenda buli lunaku ne tugamba nti muwanga tetusobola muyita Katonda tugamba nti tukisaleko asigaze ekitiibwa kye naye nkugambye abeera mwoyo abeera omwoyo kubanga yabeera ejjembe yabeera omuzimu yabeera omusambo yabeera omuzimu yabeera omulongo naye tulyoka tumuyita nti omu oyo tajuuka ekyo ekyatukwasisa abalongo omwana omulenzi ne munne bwe bazaaliddwa atugaa nti olw'okuba oli ye Katonda balongo atugaa tetujja kugamba nti omwana oyo ye Katonda katulisaleko abeere Katonda wabajjajjaffe ab'omukisa
kwaya mujja kutuwaayo oluyimba ate tweyongereyo maaso. Kwaye kasana twateeseteese programu basembera obwedda batulengerera wala kati ebintu byabwe sinza biyingira emizimu gijja kunkuba emizimu egyo kati bagenda basembera mpola mujje gye bakube sembere naffe twatandikanga mmwe. Bwesanyo bazukulu bajjajja Mukasa Bwakabaka Kinene ne maama Nabine bannange eno yekwaya Ekiggwa Buyondo ku lw'omwana afe oyo abadde muweerezaamu naffe naye katusabe Sewamala Musoke amusaasire ebyamusobako. Bweza Bwakabaka Kinene ne maama Nabinene kitalo nnyo eky'omwana waffe Kiwanuka Jjajja Buyondo.
Jajja Buyondo Manyigalubale Saalongo kitalo nnyo. Jajja waffe ebigambo byazze bubi. Bassebo ne banyabo abataka b'ekyalo kino Kasala, maama w'omwana, bamaama b'omwana Kiwanuka. Obulumi bwe muliko teri atabumanyi. Banyabo, bamaama ne bataata kitalo nnyo, kitalo ddala. Bajjajja ab'Akasimba obwedda mbalaba wano bannaye bizze bubi. Teri muzadde ayagala kutunula mu ntaana ya mwana we. Wabula ffenna bwe tuzaala abaana tukkiriza bulungi nti ffe abaana baffe be balina okutunula mu ntaana zaffe. Jajja Buyondo Manyigalubale ne bannaalongo ky'owulira tukimanyi bulungi, naye tusaba Katonda Namugereka akugumye n'abantu b'ennyumba eno. Obwedda ndaba kwaya y'e Kasala omwana abadde asemba ku ludda olw'ekyemmanga ne ku ludda olw'ekyengulu bonna bannyina ba mugenzi. Obwedda ndaba ali ku kiwulu ekyengulu nga mutunuulidde nga kituufu aliko obuvunaanyizibwa obw'okuyimba, alina okuweereza Katonda Namugereka, naye ng'olaba n'ekigere tasobola kisitula. Tunuulidde ssenga w'omwana jjajjaffe Nalubowa ng'ekituufu n'agayimba tagalina, kubanga omwana ono abadde mukwaya, abadde muyimbi, abadde kabona, abadde muweereza, era nga be bamu ku mpagi ze tulina ze tusuubira okulekera enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Tusaba Katonda w'abajjajja akuwa ekiwummulo eky'emirembe. Wabula tiweebaka ate okomewo olwanirira enzikiriza eno nga bw'obaddewo mu bulamu, tukusuubira ne muzimu tujja kudda. Bassebo ne bannyabo, Jajja Buyondo Manyigalubale Saalongo mwebale kumulaga mukwano nga mulamu. Jajja abantu bakwagala, abantu bakusasudde, kubanga ntuuse mu kkubo nga ndiraba lyonna nga likwatiridde ng'abantu bajja wano okuva ekiro. Weebale kweyisa bulungi, weebale kwagala bantu, kubanga buli wentunula ndaba bakabona, ndaba bannabbona, ndaba abakkiriza bonna nga bali wano, ate ndaba ekyalo ky'e Kasala. Nsisinkanye omutongole awo owa Kabaka nga tujja, nanganze mutongole wa Kabaka teri kibeera wa Buyondo ne sibeerawo, naye nga sapuleyo eri Mbulago naye nga azze okuwerekera. Bannaye mwebale kwagala jjajja. Bassebo ne bannyabo, mbadde ndi wano ndaba baba batale abadde aludde okulinnya mu lujja luno ng'alwiridde ddala, naye atuuse. Webale kujja. Maama oyo ye baba batale, abalala bamuyita Kakanzu, abalala bamuyita Ag'abatale. Yoyo yakola n'aweereza. Webale kwagala buwangwa na nnono. Bassebo ne bannyabo, bakabona ne bannabbona, kino kidaala luli kyali wasenga kulannama, era senga kulannama wuno atudde wano kyali wasenga kulannama. Jajja Buyondo Manyigalubale n'agenda ekigo ku lunaku olw'okubiri nga maama yakafiirwa. Ekiro n'abeera ekigo ku lwokusatu, ne bavaawo ne baleeta mukadde. Ku lwokuna n'ajja ebusunju, n'abeera ebusunju n'akwata omuzindaalo n'avaayo ku lwokutaano ekiro nga tumaze okuwerekera. Katonda w'abajjajja akuwa omukisa. Okwo kwe tusinziira nga ffe ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Ssebo ne tukuwa ekitiibwa kubanga okikoleredde. Bassebo ne bannyabo, ky'osiga ky'okola ki? Gw'asiza olwaleero n'osiga ssere, toyinza kukungula ffene. Jajja Buyondo yasiga n'awaayo emmotoka ye nga tuwandiisa enzikiriza eno. Emmotoka gye mwali mumanyi yali wano, emmotoka eyo bagiyita Ipsam. Emmotoka gye yali avuga eyo gye twatunda $6,000,000 nga tuligyesitalinga enzikiriza eno. Gamba munno kyawe tuli ye nannyini nzikiriza. Tobuuza nti omwana muto ate tulaba Ssaabakabona akulembera enzikiriza. Bassebo ne bannyabo nabadde nvunaanyizibwa kusula wano kuba nze nafiiriddwa. Weewaawo Jajja Buyondo ono nga tusula mu kitanda kimu tunoonya abaddugavu banunulwe, era n'akikola n'abeerawo. Kati ssebo tukusasula, era omwana ono yabadde si wakuzikibwa fino saavisi. Ne mugamba ssebo oli boosi,
gwe director w'enzikiriza sebo gwe nannyini nsonga zino tituyinza kuwerekerawo ate mu nkola ennafu sebo we bali kwagala bantu era twabadde awo nga twakategeera ku makya essaawa 12 senga Planama yagenza okuzzaako essimu ng'eraga nti bannaye omwana wange afunye accident abaana bana era omwana afudde nga ataddeko ekifaananyi senga Planama yabadde talina kye yakoze kyonna n'asooka akwata ku ssimu ye n'ajjako emitwalo 5 n'aziwereza jjajja Buyondo n'amuga nti gira okola enteekateeka gira ekola enteekateeka era ssebo tuleese ssente endala kubanga wazikolerera bantu bakatonda bweza kubanga bwe tutabyogerera ku bafu baffe nabadde ndi awo eggulo mu kusinza tondizi mu fesikwaya n'abesinziza ery'omukirowooza ne bagamba ku kufiirwa era basonze emitwalo 15 najjo nzize najjo ne bagimpa basebo ne banyabo njagala okubategeeza ku Buyondo maanyi ga Lubaale nga sinnayogera ku kufa musajja wa byafaayo musajja wa njawulo kubanga ebigambo byabikwata mpola buli kimu akikwata mpola naye tatandika kintu n'atakiggusa era nkukakasa Naalongo wadde mufiiriddwa omwana ono naye nze nkimanyi tijjajja Buyondo byonna ajja kubiggusa kubanga talemererwa okufa kyeki basaba ne banyama okufa kitegeeza nti ofuuliddwa mu bulamu obw'ensi eno nodda mu bw'omwoyo nga bwe kyali olubereberye nti waliyo ku mugongo gwa kitaawo ng'eyo oli mu nsi nga weeyagala n'ova ku mugongo gwa kitaawo n'oyingira olubuto lwa nnyoko eyo nga nsi era nga weeyagala n'ova mu lubuto lwa nnyoko n'ofuulwa omulundi omulala ogwokubiri n'odda ku nsi era maama ali mu nsi eyali akuzadde n'atandika okulumwa ekiri ne baga nti ekiri kimuluma nnyo mumuwe ku cupa ya soda abaana abali munda baba bakukaabira abo booleseeyo bwotyo bw'ojja ku nsi n'otuuka ku nsi n'ofa ne baga nti afuuliddwa mu bulamu obw'ensi eno n'adda mu bw'omwoyo ne baga nti nga bwe kyali olubereberye era kati olaba omukadde emiranga akaabira omuzzukulu omulaba bamulese bamukwatiridde kubanga naffe tukaaba naye tukkirize nti afudde naye alina waalaga gamba munno nti alina waakola ki mu nsi eno erimu emizimu mu nsi y'abali Abayudaaya balina omuzimu gwabwe omukulu baguyita Yesu abo waliyo omuzimu omukulu baguyita Yesu mu nsi y'Abawarabu balina omuzimu omukulu baguyita Muhammadi na wane ewaffe tuyina emizimu emikulu tuyina jjajjaffe Ssewamala Musoke eyamalirwamu ebyensi n'eggulu ng'emizimu gyonna kwe giweerereza basabo ne banyabo gwali mu kidaala kwata ku munno omuga nti gwe toyina muzimu toyina jjajjawo omwova jjajjawo omwova gwe bakuwa erinnya waali kakati ogwo gwe muzimu mwova era buli omu ayina omuzimu omwana ono azeeyo mu mizimu gy'abajjajjaabe egyamusooka kubanga si eyasooka okuyitaba erinnya eryakiwanuka n'erinnya eryakiyemba lyeryo eryeryo eryakiyemba si eyasooka okuyitaba amannya ago waliyo kiyemba omubereberye ng'ogwo gwe muzimu era tuguyimbira n'oluyimba tinaye ogwentole wulira ogwentole jjajja oli muzimu ddala tole oli muzimu okuwongerwa olubugo ogwentole wulira tole ogwentole gwambulako ndaba bantu bakatonda bweza kakati nga bwoli omuzimu kyebayita omuzimu yoyo omuntu eyafa oyo eyafuulwa eyava mu bulamu obw'ensi eno n'adda mu bw'omwoyo bassebo ne banyabo mizimu era juzi mwalaba abalokole pasita Kiganda ng'agamba ti naye ddala ngende nfe bwe nnaamala okufa mpeze emyaka 5 bantwale wa pasita agambe nti sitaani genda ng'agoba sitaani olw'onoze male essaawa eyo olw'okuba nzodde abazzukulu ndibanfuuse sitaani
kati mu abalokole ekibago by'emizimu nga nammwe ekyogera mumwe mizimu gye girimu mwagwa ddalu oba butasoma. Bantu ba Katonda bweza kubanga oli ayimira nakati ngoba omuzimu naye ng'ekyogera muye omuzimu gwe gukola ki gwe guliwo. Basabo ne banyaba abasiraamu abali wano mwebale kusiiba mwebale ekisiibo tubalaba musiiba era ng'ennaku z'omwezi 29 n'asatu tusuubira bulungi nti eyo yeyinza okuba idi yammwe ng'ennaku z'omwezi 29 oba 3 tubajagulizaako mwebale kusiiba enjala etaabalaalikirwako kubanga basabo ne banyaba bakabona njagala okubategeeza nti Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ng'akkiridde Madina ne Makka yayitibwa tugere maaso yayitibwa Mukama we n'amugamba Allahu oyo ye Katonda n'amugamba nti gwe Muhammadi jangu nkukwasa amateeka aganaafuga ensi yo. N'asanga embalasi ng'eri ku lubalama lwa nnyanja embalasi n'agirinnya oba endogoyi n'agirinnya bwe yagirinnya n'agenda ku ggulu erisooka eryo lye lifugibwa jjajjaffe Kawagga ne jjajja Nalwagga eggulu ery'embuyaga. N'avaawo n'agenda ku ggulu eryokubiri erifugibwa jjajjaffe Solomon Musoke ne maama Naamala Namusoke ne bamutwala ku ggulu eryokusatu we yasanga omusajja ayitibwa Kiwanuka gwe gwayita malayika Jibuliiru n'amugamba nti owaaye Muhammadi oyenjerera n'olagawa n'amugamba nti Mukama wange ampise Mukama wange ampise n'amubuuza Mukama waani kakati Kiwanuka ne yeebuuza ku Lubowa yali atudde ku ggulu eryokuna okutuula omwoyo guyitibwa Kitinda ne jjajja n'abatindira. Kakati bw'amuyita n'amugamba nti oyo agende n'atinatina mpaka ku ggulu ery'omusanvu ne baddamu ne bamukansira ne bamukuba obuwoowo n'agenda ku ggulu ery'omusanvu n'ayimirira mu muti nga gulimu ebibala ekibala kimu nga kyenkana katenti kano akaataano. Omuti ogwo Kurani bwetugamba mu aya ya Sin Kurani bwetunnyonnyola n'ayimirira mu muti n'awulira ggulu nga liyuguuma n'alaba ebimyanso ng'awulira ddoboozi. I want to ask you musabo mulabayo omuntu oba bwe mugenda mu mayembe muwulira ddoboozi? Bantu ba Katonda mweza tiyalaba ku Katonda kakati agenda okuwulira ddoboozi nga lyogera limugamba nti Muhammadi olaalikiddwako essola 50 genda otegeeze ekibiina kyo olwo bategeeza Ssaabakabona omusinge Sebeeki abangi mu lusozi Walusinsi bamugamba nti genda otegeeze abaddugavu balaalikiddwako okusinza mu buwangwa n'ennono. Kakati yo bamugamba kyolaalikiddwako essola 50. Kakati baba malomulaalikako essola 5 n'agamba ye n'azisobola. Awo nno ne bamugamba nti titulisonyiwa muntu yenna alya mali y'abamulekwa, situlisonyiwa muntu yenna ayeyongeza kwegamba n'opima sukaali akendeeza ku bipimo oyo apima kiro ya sukaali naye ng'ebisirikoota oyo Mukama Katonda tali musonyiwa. N'agamba nti omuntu owookusatu gwe sirisonyiwa yaliwa n'ambuuza Mukama wange yaani n'agamba nti yoyo omwavu eyeekuliwutaliza ku mugagga. Tugenda maaso osanga omusajja batalayi n'emmotoka ye akugamba nti gyoza mipiira abaana bagende bafuna akawunga ng'oga nti oyo sente okuzifuna saddaaka busaddaasi. Bassebo Nabbi Muhammadi ekibiina bamuweteeka nga bamugamba nti abaavu timwekulaatuleza ku bagagga Mukama Katonda takisonyiwa. Omuntu bw'akola akasente ke nga buyondo, please give him respect. Bantu ba Katonda mweza kakati essola zino 5 n'avaawo awo ne bamutwalako mu Jana Firidausi. Ejjana Firidausi ye yekulukutanga omubisi gw'enjuki nga muli obuwala embeerera
obutabeerangako n'abasajja nga muli ebintu ebirungi obuwoowo nga muli entende bwe bamugjawo ne bamutwala mu kinnya nga kirimu ebibe nga kirimu ensolosoza z'enkanasigga nga ziri mu lukuluma abo abaalya emaali y'abamulekwa bwe bamugjawo ne bamutwala eri abaava abeekulantaliza ku bagagga ebyo bye yalambula n'ava mu ggulu ewa kitaawe gamba muno nti n'ava mu kirooto n'ava mu ki kakati bwe yava mu kirooto akomawo eri jjajjaffe kiwanuka malayika Jibuliiru ereeta omubaka n'amuga nti bakugambye ki titulalikiddwako eswala 5 n'amuga nti olimba gamba Jjumba ddeyo agambe Ssewamala ategeeze omutonzi eswala 5 timujja zisobola mpaka naddayo ne banegotiatinga oba ne bateesa mpaka ku swala 5 eswala 5 zaava mu ndagaano ya swala 50 kakati gwe musiraamu ali wano ogenda kasala ku maduuka oli mu kisenyi okuba amataffaali buli 5 gwe musiraamu ali wano wali wazituukiriza kati muli bakafiiri kubanga ebyo byalalikibwa ku bawalabu si ku mmwe mwe mwalalikibwa ku kusamira mwalalikibwa ku musambwa walalikibwa ku jjembe ly'akasajja walalikibwa ku ssabo muleke kwesiba ku bintu ebitali byammwe kubanga njakadde mbanyonyole gye twakola ki gye twava bategeereyo bassebo ne bannyabo tolalikirwangako kusiiba eri tibalina mmere ekyeya kyabakuba emmere neebabula ne batandika okugaa nti abaana abato n'abakyala abali embuto kati basiiba nga bajjukira ekitundu ekyo bassebo ne bannyabo Asumaani kitegeeza nkwale wano bweyita mu lujja enkwale ekyo kisiraani tuleeta n'omusawo kunaazaawo Asumaani what are you going to do but can I do mulaba mutya tugende maaso kakati bassebo ne bannyabo nga tuli ku mufu guno njagala okukutegeera Ssaalongo ne mukwata ne tutambula bulungi n'aŋŋamba nti okulanama wadde mu gesi nze nja mutabbira mpaka nga tumuleese era n'amutokota jjajja Buyondo ono era jjajja Buyondo bwe yamaliriza n'abeera ssentebe w'embaga yange gye nawasa Ssenga Kulanama era bwe yamaliriza n'abeera ssentebe w'olumbe olw'okuziika maama we era bwe yamaliriza kati ye ssentebe ow'olumbe ng'ennaku z'omwezi 28 bassebo ne bannyabo tubayita ku lumbe lwa maama waffe Ekigo kakati ono Buyondo maanyi ga Lubaale ne Ssenga Kulanama okubaawulamu tikisoboka kubanga omu ye yadeetinga munne ate jjajja Buyondo jjajja Buyondo tugende tukuviireko tuve wano nga bantu situbanyonyodde tunaabasangawa kubanga bwe bakulaba ng'otambula n'obaga nti Ojjumba nze namuleeta mukulembeze ne bakuwakanya n'obaga nti Ojjumba nze mufuga ne bakuwakanya kati mbyeyogeredde sijja kulinda kubyogera ku mulambo goba gobyogere ku mulambo gwange siewaawo kale no bassebo ne bannyabo kansibule omugenzi ono ndyoke mpite Ssenga Kulanama banaye bassebo ne bannyabo tuli bayimbi ogenda ku mikutu gyaffe egya Vevo ogenda ku YouTube yo n'ogenda ku Vevo Music n'onyigamu Jjumba Lubo Waligaweesa ne Ssenga Kulanama Music yena bwe twayimba ogenda kumulaba n'ogenda ku TikTok n'okola challenge wabula waliwo ennyimba ez'okufa 2 ezigenda okwerekera omwana ono nange ndyoke nti omuzindaalo Ssenga Kulanama akole ki ajje wabula waliwo akayimba timulaba mutya abooluganda okutuula awamu Tondies Face Choir nga mutudde bulungi ne kwaya Kasala mulabye omukwano ogwo mwebale nnyo nabbona Nalubowa weebale naye nno wano njagala okusiima bassebo ne bannyabo Lutaaya Munabuddu mulabyeko awo ng'atambula mukodomi waffe banaye jjajja Lutaaya oluyinzeeko ebigambo 2-3 tofaayo kwata ku nze anti luli abantu nabagamba gonyonsa ne bagaana kati bakkiriza anti emabega w'omusajja ow'amaanyi wabeerayo omukyalo waki sooka otuuse eddoboozi erijjajja Buyondo
weewaawo agulumizibwe ng'atenderezebwe ng'awebwenga ekitiibwa bannange ekitalo nnyo kitalo ddala z'ebigambo byampeddeko olunaku lwajjo nazuukuse ze nsooka okuzaako essimu ewaka Jjajja Buyondo neŋŋamba kifaananyi ki kyampeereza ku majja kyekyasoose nendaba nga nteereddeko omulambo jjukira n'akaziika maama wange tannaweza na wiiki mu ttaka neŋŋamba ye okukolako bwetikoz anaaza ekyokunteerako omulambo ogutiisa bwe guti nenkoona mu ddoboozi nakubya omulanga nenva ku buliri nengwa wansi nenzirawo kuba omwana mbadde mumanyi bulungi bannange okufa kwa buli muntu kitalo nnyo maama w'omwana bajjajja b'omwana baganda b'omwana basenga b'omwana ab'ekika mwenna kitalo nnyo kitalo ddala kyemuyitamu olwaleero mwe mukimanyi ab'ekyalo tebakimanyi nze nafiiriddwa maama wange yandawezza emyaka 85 naye nina obulumi eriyo bw'ofiirwa omuntu oli naaga nti abadde akuze njagala mbabuulire omuntu gyakoma okukula gyokoma omwagala maama wange yayitibwamu puleesa nemukuba naye abadde mukazi mulamu nga talina kimuluma aliko abakozi 3 atuula abadde azeemu n'okutandika okutambula titwategedde yasesema busesemyawo okumutuusa mu ddwaliro ne batugaa nti akalulu ekatonye nze maama wange ku birwadde ebize binnumba nga mmanyi nja musooka n'okufa era nga ngamba naye mwana wange ng'olwalalwala nnyo togenda kunsooka okufa bwonna ofa naakola ntya ntunule mu ntaanaayo bassebo ne bannyabo olwaleero maama w'omwana ono ne jjajja Buyondo bokka be bamanyi kye bawulira kibi nnyo omuzadde okutunula mu ntaana y'omwana we kibi nnyo njagala mbategeeze buli muntu atudde wano gweweraba nga oli mulamu nnyo naye oyinza obutatuuka njagala otunuulire keesi eyo njagala ogitunuulire ogyetegereze weefuule nti gwe oli awo kubanga tojja kulaba ku keesi yo tunula ku eyo tukwatagana nze nava okufiirwa maama wange omusujja ne gumpitamu era nakati ndi mulwadde nkankanidde wano ne badduka ne bandeetera kasooda ndowooza abandayo mundabye nga nywa kasooda nankankanawe nti kuba sikyalya bw'otalya mmere sukaali akola ki aka kati abadde asse nange mbadde ngenda kutukira wano kabona wuuli anyambye n'adduka mangu n'aleeta kasooda ekitegeeza omuntu essaawa yonna ofa naye weeteeseteese otya ze nina ekyama kyenjagala obbabuulira ono omwana abadde n'emyaka 18 nze nno yendowooza yange muyinza okulowooza nti nkyogeredde wano leero nakigamba dda jjajja Jumba ne tuyomba ne tukola ki ne tuyomba omwana ono kabona Buyondo maanyi ga lubaala badde amuyinamu essuubi ddene kuba ffe ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono tetusikirwa mwana ffe tusikirwa muzzukulu kuba ne mukyalawo bw'oba ofudde n'omulekawo abaamuyita mukyala ne mu bulamu abaamuyita mukyala oluusi abaana abamu abatabuka emitwe abatategeera bulungi agamba ne nnyina nti va mu nnyumba nze musika nze nasise omwana omusikisizza ofudde ogenze bano abasirusiru abatayagala nakola nadda mu kitanda kyo mwobadde osula ne yeebaka mubalaba basiranye ne batandika okugwa eddalu ne batuukuuka lwa mululu gwa bintu omwana bwe yeebaka mu kitanda kyo kyobadde osulamu ng'etteeka tasobola kusigala nnomo muweebaka nennyina agenda omusikira oba tukwatagana
libadde suubirani nagamba jjajja Jumbe ebigambo bino ndi mu kuzimbira mutabani wange kalina naye tanaweza myaka 4 bali mu kuyiwa fulesi embayo waggulu namugamba eyo kalina ogiraba omwana nga alina okufuna omubeezi ku myaka 16 yes abazaala toseka nze nali ku mbaga mu Ndeeba omwana wa BMK omuwala nga myaka 11 nga n'omulenzi myaka 11 neŋŋamba bano bakikozesezza busiru bakikozesezzaaki obwana obuto abantu bayomba ebiseera ebyo social media zaali tezinaba kubeerawo ndowooza abandi bakutte n'obbakwana naye baali bagagga nnyo mumumanyi omusajja ono omugagga ennyo bakati yafa owakakona akalema sawe saidi zematugaawo abaana abo bafumbirigana n'owa BMK naye twewuunya nga bazadde n'omwana ne babajja mu nsi muno nakati bali mu Amerika abaana baabwe benkana nabo mbafolowinga kuba mikwano gyange tukwatagana singa omwana ono yazaala akaana nga aweza emyaka 16 Buyonda abadde agenda kusigala nga akirimu gwe bagambye nti bwe yeebaka ku mukazi nga myaka 16 n'afa bagambye omwana omuwala ow'emyaka 13 ba 14 tafuna lubuto tulina okukyusaamu abaana baffe batulekere kuba kati nze ndi wano obutabalima nga ndi mu kamera nze ngenda kusikirwa muzzukulu omwana wa Bisaso yalina okunziralira ki yes bwe neetunuulirako mu famire yange oluusi siriiyo entale zibeera mu famire muzimanyi n'otunula mu famire yo ng'agenda kusikira batandika okubonyaabonya abaana bo olw'obyobugagga kaakati nze owange Bisaso yalina okunzaalira omuki kuba basabo ne bannyabo mu buwangwa n'ennono omwana ow'omulenzi akusikira gwe omukazi nze owange ajja kusigala ng'asoma naye ng'alina omukyala ate nga ntegeeraganya ne bazadde be abaddugavu we baligaana abaddugavu we muligaana ngenda kunoonya omuzungu kubanga ye ali understanding tubadde tubatalwa butabala buwangwa na nnono naye kati mu Gwokuna guno twamaze okufuna visa ya Bungereza ya eri mu katabo kaffe si yakunyumyamu tugenda kusamiza bazungu oba tukwatagana ebintu bino tubijjamu omuzannyo tunuulira omwana omuto myaka 18 talina kyalekedde kitaawo wabula nemboga abadde agijjayo baŋŋambye osoberera akaana kawali nja kutta gwe nja kutuga muleka akafunyisa olubuto azaale bonna abaddeyo basome basaba ne bannyabo nze nno gwe mulaba nina obusungu mu nsi eno ndi mukazi muddugavu siri muzungu ndi mu buwangwa bwange naye njagala okubeebaza mwenna abanzikira ku maama wange mbeebaza nnyo musirikeeko nja kuteeka foni wansi njagala kwebaza abanzikira ku maama wange mwebale nnyo mwebalire ddala ab'obuwangwa n'ennono kabona kato olwaleero wantaliiwo yakulembera okusinza nga tuwerekera maama wange twasooka ne tumusabira mu kyaki kuba maama wange yali mukyala mukatuliki engeri gye yali akaddiye nga mmaze okufuna obwongo obugamba naye omuloma n'ava eri n'atuleetamu eddiini ng'atwagala nnyo omuwarabu n'ava eri n'atuleetamu eddiini ng'atwagala nnyo ffe Katonda n'atutonda nga tuli baddugavu n'atatuba nsinza njagala kubategeeza amagezi gaba ga mitwe si migejjo ate njagala bategeeza mukama waaba yatutonda nga tuli miliyoni abantu abategeevu baliko 100 temusobola kutegeerera ku pesentya olwaleero abatutunulya wano bagamba naye bano baba sitaani oba bano abantu storage ffe bagezi gwe omuntu
nja kwogera mbuuka ebigambo omuntu nosanga kulannamanga afukamidde ku jjinja naawe lyotunuulira n'olyewuunya n'ogamba naye mu butuufu Katonda yatonda ate ejjinja lino n'aliteekamu n'ekkubo abantu baliyitamu ne baluuka ne badda muli n'ogaa nti kulanamu oyo sitaani musanze afukamidde ku jjinja gwe ne bakukolera ekisappule mu kyuma nekikigaaya mu bipulasitiiki n'okikuba mu bulago n'ogaa kulanama afukamidde ku jjinja eriraga obubonero bwa Katonda ye sitaani gwataddemu ekisappule ekya pulasitiiki gwe n'oba nga gwe mutuufu gwe tolaba nti obwongo awo buba bubuuka omuntu n'akugamba togende wakabona buyondo kuwa muddo gunaaba oyo sitaani Katonda gwe yatonda n'otewuunya muti guli okakasa waliyo omuzungu eyaguteekawo omuntu n'akugamba jjajjawajjajjaawo eyazaala kitaawo ne bakuzaala ne bakuteekako nze ne bakugamba togenda ku malaalo gago sitaani ya rabbi wabula n'osatira n'ogenda n'oteekamu ne ssente n'ozibatwalira ngenze kulimba ku bijja bya nabbi Muhammadi jjajjaawo esitaani bannayuganda mwebereremu amagezi gabagamitwa simigejjo olwaleero singa lubadde lwakukansira eriyo abategeevu ababadde babuusi naye leero si lwakukansira n'osanga nagamba luli sisita wange bayinaawo ekibumbe kyabwe kya Bikira Maaliya kwe bafukamira Bikira Maaliya mpa omukisa n'ebigundi bino babitani ebbumba lyavaako ne liyiika omutayimbwa guli gwe bakibumbisa gwayita mudda giro gyentunda ewange kwadiweya n'asigala ng'akifukamiddeko mpa omukisa Bikira Maaliya mpa omukisa simanyi tuli mu kabondo ka Bikira Maaliya lwaki tofukamira ku jjinja okuli obubonero bwa Katonda ekirabika naawe kyeweewuunya bantu ba Katonda mwebereremu njagala obbakowoola ku lumbe lwa maama wange tugenda dusulamu ku Lwokutaano olujja olw'omukaaga tugenda kuba tulusaasaanya Lugwe kuba mu Gwokuna tugenda kutambula mujja kwebuuza mukazi tannaweza mu ttaka wiiki bbiri lwaki balaga ssente lwaki balwabirizaawo mangu bwe bati nedda sisobola kulinnya nnyonyi genda Bulaaya ng'olumbe lwa maama wange lukyali mu ddiiro tukwatagana nsaba Mukama Katonda w'abajjajja abampeere nnyo omukisa esomesa y'abazungu ne batufuulika obwongo bwonna olw'ebyo bye beenoonyeza naffe ne tukulala tutyo ne tweyiwa mu makanisa olwo ne tusinza emizimu gy'abazungu ne tutamanyinako bajjajja ne tuwasuula tutyo nabo ne batunyiigira nnyo n'alubanya n'essaalumanyono tubale n'atafufukaza kati twakuwafana tudde ku nnono tulwanirire abaana baffe baleme okusanga agazibu kubaffe tubanyebunye tulonye entalo lubale ng'aluma naye ffe tetwabutegedde ku luno kaffe kye kati
basabakira mu nzikiza bapakinga mu butawuni ne beesolosa paka mu bikwati olibika onsiga kiweebwayo yera akakawala jajjawo masulabbewo abamutuufu okutabuka kati twafuwa fennabi tulubye ku nnono tulwanirire abaana baffe baleme okusanga agazibu olwo kaffe kati twafuwa fennabi tulubye ku nnono tulwanirire abaana baffe baleme okusanga agazibu kuba ffe tubonyebonye tulanye entalo lubaale ngaluma naye ffe tetwamutegedde ku luno kaffe kye kazinze kambalabule tiyugenda ku kyolunaku ensi yonna etegere obwakatonda gye busibuka lubaana agenda kubaluma nga bwesibye mu bulokole bw'alimalaana akwata omwana n'omuzzukulu alirozaako abaana okudibira ku mpya ono yazadde mu mwannyina ate ono yakutte ebuzi n'olaba amuwemuukirano abalala olukabukedde kati twavuba fennabi tudde ku nnono tulwanirire abaana baffe baleme okusanga agazibu kuba ffe tubonyebonye tulwanye entalo lubaale ngaluma naye ffe tetwamutegedde ku nno kaffe kye kati twavuba fennabi tudde ku nnono tulwanirire abaana baffe baleme okusanga agazibu kuba ffe tubonyebonye tulwanye entalo lubaale ngaluma naye ffe tetwamutegedde ku nno kaffe kye kati twavuba fennabi tudde ku nnono tulwanirire abaana baffe baleme okusanga agazibu kuba ffe tubonyebonye tulwanye entalo lubaale ngaluma naye ffe ketwamutegedde ku luno kaffe agulumizibwenga aweebwenga ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo abasebo ne banyabo tugenda mu kitundu eky'obubaka waliwo ekitundu ekyokusaaka akabaani waliwo ekitundu ekya Ssekiriba kya ttaka omutabiriza w'obutabiriza bwa mukono ne kabona Ssegga ne kanoonya bagenda tutwala mu maaso mukkirize mu kaseera kano Julius Funeral Service oleeta akataboko mu kaseera kano tulabe obubaka obugenda mu maaso ate nga naffe ab'enzikiza y'obuwangwa n'ennono bwe tweteekateeka kkiriza jjajja Buyondo mu kaseera kano tusooke tuzeeyo muzindaalo ery'ekika kino kitutwale ate kabona Sseggane alyokadde n'omutabiriza n'ekitundu ekikola ki ekiddako n'abakkiriza okusaaka akabaani ne Ssekiriba kya ttaka katonda wabajjajja abawa omukisa ssebo taata ow'akasimba abasebo ne banyabo ono ye jjajjaffe omukulu wa Uniliza